Kaakati omukyalo ono baawe yamugoba mu nnyumba gye baazimba, amaka ge baali baakazimba amatiribona, n'amugoba agende mu kyalo n'abaana 5. Ennyumba omusajja n'agiwasirizaamu omuwala omulala omuto, omukyalo omulala omuto. Kumbe kano akawala omusajja ke yawasa kaali kalwadde ka siriimu. Omusajja kaamusiize siriimu, amala okwavuwala addayo mu kyalo anoonye mukazi we ow'abaana gwe yagobera mu kyalo, kubanga yawulidde omukazi embeera yakyukamu, yatereeramukko, ali bulungi. Yagenze okuddayo ng'ayagala beegatte n'oyo maama w'abaana be gwe yagoba amusiige siriimu, omukazi olukwe n'alugwamu. Abeewaabe b'omusajja bali mu kuteeka omukazi ono ku puresha, bamugamba oyo taata w'abaana bo, tolina kumwennyala newankubadde mulwadde, musembeze mu maka mukuze abaana. Omukazi agamba nedda, genda saagala kulaba. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like eitambule tuke ku buli muntu. Omukyalo ono mu comment section mwali, era buli kyoteesa agenda kuba akiraba. Mumuwe ku magezi akola atya. Ye bw'oba ggwe omwami ono taata w'abaana bo osobola okuddamu n'omusembeza ne mukuza abaana mwenna babiri newankubadde mulwadde. Wuliriza, omukyalo ono yakola ne bbaawe kuviira ddala mu kyalo. Baalima amatooke ne balima kasooli. Ekirooto ky'omukyalo ono kyali kyakuzimbako nnyumba Kampala. Ssente ze baakuŋŋaanya mu bulimi omwami yazizimbamu ennyumba, baagula akapoloti eno e Kampala ne bazimbamu ennyumba. Ennyumba yali nnyumba nnungi. Bwe bamaliriza okuzimba, omwami akasente keeyongerera ddala, obulimi bubawadde ssente, omwami ajja agulayo akaki? Akamotoka. Omwami mu kugulayo akamotoka, olwo n'omukazi we yakamukulungulamu abaana bameka? Abaana 5 be yakamuzaalamu, naye nga bakola bonna. Nga bw'omanyi ebiseera ebisinga abasajja mulimu abasajja abamu abafunamu akasente natandika okulaba mukazi we nga ekyokuttale ng'enkyonziira. Kati omwami ono oluvannyuma lw'okufunamu ku ssente yatandika okulaba omukazi ono ng'atamugwana, natandika okulaba omukazi ono ng'atamusaana, natandika okumulaba ng'omukadde. N'agamba ne kati nze nkyali musajja, sinaba kukula nnyo kadde, wandi myaka gyange 45. Omukazi omukadde bw'ati nkola ki naye? Kanfuneyo omuwala omulala omuto ananzizaamuko ku musaayi. Ng'omusajja yeekyangira ku maama w'abaana be ng'amugamba njagala okwata abaana bo mudde mu kyalo. Bwe naba olina ssente ez'oyagala ojja kunkubiranga essimu, nja kubazibasindikiranga naye nga muli mu kyalo. Omusajja n'ateekawo oluyombo olw'amaanyi okukkakkana ng'omukazi amugobye mu maka ge bakoze bonna, ge bazimbye bonna. Omukazi yagezaako okuwalira naye omusajja yamala n'amusinga amaanyi, era omukazi n'amaliriza ng'azzeeyo mu kyalo. Omwami eno e Kampala gye yasigala, ennyumba yali tasobola kugibeeramu yekka. Yatatandise okufunayo obuwala obulala bw'adedezadedeza, obuwala obuto, era mu obwo obuwala bwe yakwananga yalondamu kamu ke yawasa, n'akaleeta n'akateeka ewaka, n'atandika kubeera nako. Kati maama w'abaana ono gwe yakasuka mu kyalo, mukazi wattu yatandika okubonaabona, n'atandika okwoza engoye ku kyalo, n'atandika okulima ng'apakasa, kubanga ebintu byonna bye baali bakoze ennimiro buli kimu omusajja yakyezza, ebimu n'abitunda. Omusajja nga ye kyabala ayagala obulamu bw'omukyalo bwonna abulekemu omukazi. Amakanda gonna omusajja n'agasimba Kampala. Kati ebintu bye baali balima biki byonna omusajja yabitunda, n'ajja ssente zonna n'abeera nazo e Kampala, n'azikyakalamu ne kano akakazi ke yali akawasa. Mukazi wattu abeera mu kyalo, takyalina nawe ayinza kulimira, yatandika okupakasa ku kyalo okusobola okuweerera abaana. Jjukira abaana bonna 5 omusajja ono yamugamba agende nabo, era y'abalina. Omusajja ali Kampala yeeyagala bweyagazi, talina mwana n'omu. Kati kumba omusajja ono kano akakazi ke yawasa akawala kaali kalwadde ka siriimu. Laba bwe kajja ne kamusiiga obulwadde, nga ne ku nnyingiza ye tekongera kuwabula katolako butoozi. Omusajja ebyenfuna ye byatandika okusereba. Mukazi wattu ono omukyala we gwe yagobera mu kyalo yawatanyanga omukazi bw'abeera, yabonaabona, embonaabona esinga okubeera embi. Yapakasa, yayoza engoye, yakola buli kimu.
okusobola okuba nti asurvivinga ng'omukazi. Mukama najja n'amukwatirako natandika okudda engulu. Ssente ezimu ze yakolanga okupakasa kwe yaweereranga abaana be. N'anoonya akasente n'agulayo akataka natandika okulimirako mpola mpola. Omusajja ali eno mukyala anyumirwa. Excuse me. Omusajja ali eno Kampala anyumirwa n'abakazi balala. Entuyo za mukazi we ze bakola bonna yazimulesa bw'atyo. Mukazi watono omukyalo gy'ali yazimbayo ennyumba ya mabulooka ya bisenge 4 n'abeeramu n'abaana be. Obulamu ne butambula mpola mpola. Omwami eno gy'ali e Kampala ebintu bitandika okwonooneka. Ssente bazikyakalamu bukyakazi n'ono omuwala. Omuwala ye ekigendero kye yanona yajja kusiiga musajja siriimu na kumumalako ssente ze yali alina era kyatuukirira. Yasooka tunda mmotoka. Emmotoka bwe yagitunda ssente nazza ku mumwa. Ssente ne balya ssente ne mukyala muto balya bakyakala. Emmenge bagula gya bbeeyi anti munnange ayagala kusanyusa kana akawala akato. Abaana be bali mu kyalo babonaabona. Be yagamba okusindikiranga ssente ez'okubalabirira mu kyalo yatandika okuba nga ne bamukubira essimu takyagala kumanya nga bali yabasuulawo yabaleka abaana 5. Ali eno Kampala ali mu kujooga. Mukyala w'ono omukulu maama w'abaana yatoba ng'omukazi bw'abeera n'atasabiriza n'akola. Mukama n'amuyamba n'agulayo akataka n'atandika okulimirako mpola mpola. Engeri gye yali omukazi omulimi ekyokukola yali akimanyi. Yalima obuntu bwe n'ajjangamu akasente mpola mpola era n'azimba akayumba ke n'akamaliriza n'akatereeza bulungi n'akakuba pulasita n'abanga obulamu busobola okutambula bw'atyo. N'abanga abeeramu n'akasente asobberamu n'emitolo gya 5 kakadde tekamubula. Omusajja eno gy'ali mu Kampala bigootaana. Ennyumba amaka gaabwe omusajja agenda agatunda. Amaka omusajja bw'agatunda jjukira mulwadde bwa siriimu. Yagenda ne yeekebera ng'akana akakazi kamusiiga siriimu era n'amaliriza nga akagobye baawukanye. Amaka gaabwe ge baali bazimbye ne Kampala ajja agatunda. Naye ne ssente ze yagatundamu tamanyi na kye yazikolamu oba yazissaawa oba yaziryamu biki. Ssente ennyumba n'emuyita mu ngalo. Alina mukono gwe yali amanyi eno e Kampala omwami yatandika okubeera ewa mukwano gwe nga mulwadde. Embeera emunyiga mukwano gwe amugoba amugamba omanyi wandibadde odda mu kyalo nze sijja kusobola. Omwami kye yasooka okulowoozaako ye mukazi we gwe yagobera mu kyalo. Ng'olwo afunye amawulire nti omukazi eno gy'ali munnange tali bubi. Abaana abaweerera, ennyumba yazimba, buli kimu kitambula. Omwami agamba sigenda kufiira Kampala nga ninga atalina abantu bange, nina famire, nina abaana, nina omukazi. Kangende wa mukazi mukulu gwe nagoba mbeere eyo tajja kungoba. Omwami nga yeesitula ajja mu maaso ga mukazi mukulu atandika okumwegayirira. Mu kumwegayirira teyamugamba nti nalwala siriimu. Teyamugamba nti nalwala siriimu. Amugamba nkusaba mukwano tuddemu tiddiŋŋane. Nkusaba mukwano tuddemu tweyagale. Omukazi amugamba ebbanga lino lye badde mu Kampala ffe bootanoonyaako twali twakola ki? Omusajja amugamba nsonyiwa byonna nsonyiwa yali nsobi naye nkusaba tuddemu tuddiŋŋane tubeere nga bwe twali tukuze abaana baffe. Omukazi abirowoozaamu agamba omusajja ono muddire. Tamanyi nti omusajja mulwadde wa siriimu kubanga omusajja teyamugamba nti eno gye nali nalwala dda nalinnya mu kaveera. Omukazi alowooza tata w'abaana be akomyewo baddemu batambuze ekintu kyabwe. Atuuka ku leve ey'okwagala okukkiriza Kabugezi amujjira. Kabugezi amujjira amugamba naye omanyi mukazi gwe omusajja ono bye yakola byonna toyinza kumuddira. Omusajja n'akuyisa mu mbeera esinga okuba embi bw'etyo ogambe nti osobola okumuddira olw'okuba ayavuwadde kati akomyewo gy'ali akuba mavivi wansi mbu omuddire totawaana. Omukazi akuba emmeeza amugamba nedda ssebo sisobola kuwa mukisa gwa kubiri ntobye n'abaana bange twakola ffenna n'ongoba mu bintu bye twakola n'owasa omukazi omulala. Kati ate nze nina kye nkoze ngonze omukazi ate ssebo gwe oyavuwadde ojje gye ndi mbu tuddiŋŋane. Omukazi n'agaana n'amugoba n'amugamba tambula ogende. Omusajja bwe yagenda
waliwo omu ku mikwano gyabwe babeera mu kyalo gye yagenda okusula natandika okuba nga asula eyo. Kati yatandika okulwala. Jjukira eddagala lye erya siriimu yali alimirira wa Kampala. Lino ebbanga lyamaze mu kyalo abadde takyamira ddagala lye erya siriimu. Mukwano gwe abeera ali awo agenda okulaba omuntu ono alwala omusujja gw'atategeera. Amugamba naye gundi gwalwala bw'otyo nga towona kiki ng'olwalirira wandibadde nno weekebera. Kumbe ye omusajja akola ki? Omusajja akimanyi nti mulwadde, okitegeera. Mukwano gwa mugamba jangu tugende mu ddwaliro bakebere balabe ekikuluma. Oyinza obba ng'olina omusujja nga munange tomanyi, ng'akwata mukwano gwa mutwala mu ddwaliro. Agenda okumutwala mu ddwaliro nga Lodi mulwadde wa siriimu. Kyava agenda ewa maama w'abaana n'amugamba okimanyi nti bbaawo ali eno mulwadde. Bbaawo yalinnya dda mu kaveera. Omukazi n'agamba ekiki? Omusajja ono ne bwe yajja wano yali mulwadde nga simanyi teyaŋŋamba nti mulwadde. Kumbe yali mulwadde wa siriimu. Yali ayagala kunsiga siriimu ng'agenderedde. Kati abafamire y'omusajja omusango bagutadde ku mukazi. Bagamba omukazi ono asuuliridde nnyo taata w'abaana be. Bagamba teri mukazi asobola zzaala abaana mu musajja n'alaba bbaawe ng'abonaabonera wali eri ku sitwiti n'atabaako kyayinza kukola kumuyamba. Omukazi agamba omusajja oyo bye yantuusako byonna nayiga, sikyasobola kuddamu kumusembeza mu bulamu bwange. Abafamire y'omusajja bagamba ono taata w'abaana bo. Ku bintu omukazi byalina tekuli maanyi ga musajja. Kati byonna abikoze bw'omu ng'omukyala. Ntobye ŋŋanze omukazi okutuuka wano wendi. Ndabiridde abaana bange, mbasomesezza, mbaliisizza, nzimbye akayumba kange. Oloodi ebintu bye twakola byonna byaggwawo, yabiwasamu mukazi mulala alwadde era ayagala omugugu gwe ogw'okubonaabona kwe agutikke nze. Kati omukyalo ono ekintu kye yasazeewo kituufu oba bw'oba gwe osobola okusalawo bw'oti taata w'abaana bo n'omulaba wali eri ng'abonaabona mulwadde alwala ggwawo agenda kufa n'omutunuulira butunuulizi bw'otyo? Commentinga mu comment section endowooza yo. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegatako osobola okuba nti otusubwa buli video gye mankutereddeyo. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankumire, abankolera olungi obutagambika mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.